otya? No, press conference. Abantu bange bayingiddewo egamba buli table ziri sold out. Yeah, we sold out on tables. Ebyokujanze nja gisasula wali ogenda kula kirasha. What is so special about this edition yeno? Because tulabika obadde nawo bayange Alankruz, tulabika abantu abenjawulo ab'enkizo. Yes. I think because my friends are here. When I on Netflix, I actually got a new family. So we're very tight. Yes. So what? Fine, let's go. So I think that's really special for me. When you get about the bloggers and the media at large, the CRUZ next president of bloggers mu ggwanga Uganda, voted, certified and verified. What is your take upon bantu nga ba Isma and people that talk about you, good or bad, and is right here about you? Earlier, I think there's seen I was even a mommy. Yeah. And I was a mommy much money, me a Juna Java Dankarakata. Seeing a page in Mugamba Yakagam. Because I mean, at the end of the day, people are also trying to leave. Yeah. But bloggers now buy no greater traffic page here. We don't survive in one way or another. So personally, I was even a media until maybe it touches my kids out. But do you ever lose sleep with these lamentations? What do you like about this old man? Isma abera yonanja jingire yone ngatantu kwangako akutuseko awulidde atya awulako Isima owulidde otya amanyi ogalabye Westline ogirabye otufu buli nti tusobola okwogera ku bintu bingi nga ba blogger nga Zari wagambye for traffic for this nze nga omuntu personally nali simanyi nti nsobola ofunayo one day ne meeting akwani ogudde ne mu kifuba era nga tumwogerako eyo nnyo kuba tumanyi tetuli mukola ki ne wajja Sweden eyo mu Europe tetugenda mu ki mupate tusigala mu bukoliddo bwaffe eyo nga tukola ki but I want to call up Ugandans tuyina ekintu ekiri amazing nga tukimanyi omuntu otuteeka ku Netflix zinna DSTV mumwina Go TV naye ndaba ebintu bya Zari bino ebintu by'amaanyi n'abantu baleese wa abantu baleese those are very big people era mpita abantu mwenna nti mujje mu pate enkya wabula njagala obbalabula ekintu eki nze Isima omanyi maaso gange gegalaba weerijje ku Zari egeni owulire okuva kati obudde buno ofuuse lawyer wa Zari ndabula omuntu yenna wonna erijja ku brand Zari njagala okusaba nkoze bingi mu butamanya n'obutakutuukirira n'ekinyina okugamba kintu eki ku famire yo n'omwagalwawo ekyulinze wendi ku lwa Zari kubanga kyemutamanyi Shakibu mwana wa ssenga wange mwami Lutaya tumusuubira already on ina white beard ncha tumusuubire mu Lutaya ali atya abantu badde babuza Diamond yanajja bloggers byayita temudda tetuli mu ekigenda okunteeka ku tiimu Zari kubuuza bintu ebyo mu Diamond tuli ku mwami Lutaya esegaza owulidde awunya ne bwota sewage wa Kampala oli tubulira abantu abawala b'e Kampala njagala bagamba muviire ddala ku perfume za layisi ojja n'ongwa mu kifuba nga nze nyini kusinga owunya naye Zari awunya ne bwota sewage wanje namwe muli kiri batuukako manyi kye muyitamu mbadde seetegeera era ng'asaba ekintu eki mujje mu White Party ab'e Bulaaya mmanyi mubeere ku layini kuba kino kyo olina okukiraba kuba oli abuloni naddala mu sino emunyenye ya Kampala etamanyi coffee oba vanilla Uganda's best export okuva leero byenali nkoze byonna ngenda bisasulira Zari ofenseko omuwulidde ngenda bisasulira Zari ogamba Begudeko obasonye ku mutima naye tobalinaako Zari nze ndi wano okwebaza omukulu oyo w'emyaka 67 abadde ajja nenda tofaayo abadde ajja kufa naye ko omugudde mu kifuba wallahi yazze buto ayira asobola omwongera tofaayo tajja ate kimalawo ate tunagwa tutye ne twogere nga abalina superstar wensi si kumwogera bintu bingi kuba alina okugenda meetinga abantu abalala fe tumiitinga mu meetinga abantu ba bulijjo alina abagenyi bokoldinga tuyinza moldinga for long I'm very humbled nkusuubiza ekintu eki ng'okyalina Lutaayo oyo ebirala birindekere bandekera abalala olaba sipiika abandekera Museveni abandekera bandekere mukwano gwekola gwakunyirira kuwunya kujooga ebirala birindekere
Obimulekedde? Akweyo kahaga akala tuve wano. Bamuya kahaga. Bamuya kahaga akasemba tuve wano. Awunya. Genda mu hotel toyogera n'omulala. Mufeewo abamawulire. Muyisewo Isma. Mufeewo. Yes. Muleka agende. Oba toli muyanga and famous byerabiri. Wangi? Toli muyanga and famous bireke. Tetukyayagala mugende. Isma bakobyewo bonna. Munengeje mwagala okwogera ku basita muleke. Agenda umule. Agenda alaba abantu abalala baby. Genda mukulu tayakulinze. Byonna obinkwasizza. Bali abinkwasizza mukome wano. Wangi? Wangi Isma. Mwekuba ekifaananyi ekinyirira. Mwenna mwogerera Zari nga muli nemusemberera owulire. Ekyandi ku white party. Indako. Mpola mpola. Bayita ku white party. Indako Zari ajje. Banne kayimizindalo mujipe. Wali. Wali. Tukataka tukole ebifaananyi please. Toka tukole ebifaananyi. Tukole ebifaananyi nawe toyomba. Abalala bonna amaanyi ge banoonya. Gye gali mu nsi n'ekikazi maanyi. Ofukamire n'ofukamira. Nfukamiddeko wano nga byaffe eby'ebbali. Wabula abakuloniga mbamanyi mwagala ssente. Munswaze nga bwe mwagala. Tulekerawo ebyokwekoza mbu simanyi saagala bikazi byeru. Nange ekyeru kiveeko. Alima kabaddeyo kakansundasunda busimanyi tuzannya buseri naye awa kangende naawo owa. Okiriza. Ebifundu biri ku balala kikazi kirina perfume. Kaye asigadde wa mwene embeera. Simanyi era ngeri gye namujja ku bwa bloga simanyi oba nadde naye munkoze bubi tayogedde. Hage why so Isma so odwe kukifuba atule kukifuba awo. Kigonda. Ekyambadde kaleega naye kweri. Oba baalinuuna batya nange simanyi kubanga Ivan Diamond simanyi bitaayo naye ssebo likyali ku muki omukazi n'omunuuna ku kkoona okogenda okukecanya ebbere lyagudde dda naye ng'agaatigo gwasoose Gurunede ayagala kudda wa ayimbe ebintu kino kiri wala ayimbe kino kiri wala Gurunedi toteeka amata omunnyo mu mata gayinza offa esaati kegenze kuhanga onagyoza owange nina nyingi nagisa kuhanga abaganda bange baligisanga